Abaddusi abasoba mu 200 okuva mu ggwanga lyonna be bagenda okwetaba mu mpaka z'emisinde eza National Cross Country Championships ez'omwaka guno ezigenda okutegekebwa ku Mbale Golf Course ku Lwomukaaga luno. Dominic Otuchet, Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga ki Uganda Athletics, agamba emisinde gino gigenda kwetabwamu abaddusi ab'amannya era akubiriza abantu b'Embale okweyiwa mu kisaawe mu bungi okubawagira. Joshua Cheptegei will be there, but I'm not sure whether he will run. But the presence of our big two in our national cross country is good, and I would ask Ugandans from everywhere to come. Emisinde gino gigenda kutegekebwa n'ekigendererwa ekyokulonda abaddusi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka z'ensi yonna eza World Cross Country Championships ezigenda okutegekebwa mu ggwanga lya America ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Otukyeti agamba bagenda kulonda ttiimu kabiriiti egenda okugenda mu kibuga Florida okuwangulira Uganda emidaali. Immediately we finish on Saturday in Mbale, we are going to have a meeting and name our teams and begin the visa process. Pina mwana mulenzi Jacob Kiplimo gwe mmanyi yakava mu Chicago Marathon na wangula marathon eyo yali yalangirira bwe yave e Chicago ng'agamba agenda kudduka mu Florida, ayagala kubanga abeera kw'omu kwabo awangudde World Cross Country emilindi 3 ezindirengana. Empaka za World Cross Country Championships zitegekebwa buli luvannyuma lwa myaka 2 ng'ezaasembayo zategekebwa mu kibuga Belgrade, era Uganda yawangulayo emidaali 5 nga gumu gwali gwa zaabu, gumu gwa ffeeza ng'ate 3 yali gya kikomo.